Bannange story eno eri mu kutambula mwagiwuliddeko story eno ntuufu oba si ntuufu? Story eno eri mu kutambula nti Kadaama yava wano e Uganda nga mufumbo era ng'alina n'omwana omuwala. Mbu omwana oyo n'amulekera kitaawe ye n'agenda ku kyeyokkola. Naye mbu taata yakutte akatambi nga ali mu kuba nti munnange akozesa omwana waabwe, omwana gwe bazaala kennyini nga taata ye kazaala mwana, bwe yamaze okukwata akatambi nti n'akaweereza Kadaama. N'amugamba gwe wali ondekera ino ng'ondekera ani? Nga ye taata yasalawo okwegadanga ku mwana we asobole okulumya omukyala. Naye bagamba mbu omukyala ono kasita yafunye akatambi n'asindikirako abafamire ng'ali mu bulumi obw'ekitalo, n'asindikirako mikwano gye n'abannyonnyola nti n'ava ku ssimu. Isitolo eno simanyi etambula oba ntuufu, ng'ogyeko akatambi kali akabeeru oba omusajja mweru n'akaana keeru oba bansiiki, era yeegaddanga ku kaana akatondoza myaka ng'eno oba esatu. Ng'ogyeko ako kati bagamba waliwo akatambi akalala ka Kadaama, mwana wa Kadaama, nga bbaawe mwennyini bwe yakeera ku makya n'afumbirwa ye yeegaddanze ku mwana we ate n'akwata akatambi n'akaweereza Kadaama. N'amuwerekerezaako ebigambo nti wandekera ani? Wali ogenda wandekera ani? Akatambi ako mwakalabye? Nze mpiseeko mu comment section nga buli omu agamba akatambi nakalabye, nange nakalabye, nange nakalabye. Ekinetedde okukakasa nti byandibanga bituufu. Abakyala abalina abaana ab'obuwala mu Uganda wano nga wagenda ku kyeyo, omwana n'omulekera kojjaawo oba kojjaawe oba n'omulekera buraaza wo oba n'omulekera taata we nga mwana wa buwala. Bannange mukebere ku baana bammwe, mubasalireko. Nze neewuunya waliwo Kadaama nga yasanga boyfriend ku online naye tazirya lunaku nga takubidde boyfriend, ne babeera ku masimu okuva ku ssaawa 4 oba okuva ku budde Kadaama bw'anyukiddeko mpaka ku 9 ogw'ekiro oba mpaka ku ssaawa eyo nga bukya 10 nga bali ku vidiyo koolo, naye nga Kadaama oyo tasobola kutwala yadde 30 minutes asalire ku baana be yaleka e Uganda wa. Naye nga boyfriend oli ne bw'aba nga boyfriend amazeeko olunaku nga tamukubiddeeko nga Kadaama ayinza okuyomba nze tewankubidde lelele, naye ng'abaana be waleka ozadde tobasindikira yadde akasaala akabiriri. Bannange musabire abaana be muleka wano. Ekirala abantu be mwalekera abaana mufengayo okubasindikirayo ku bantu abalala bagende balambule ku baana bammwe. Oyinza okuba nga yesi omwana oyogera naye ku ssimu oba oliawo olusi ate abantu nga tebabawa kwogera n'abaana bammwe ku vidiyo koolo. Ku vidiyo koolo mwegendereze. Omwana ayinza okuba alabika bubi, omwana ayinza okuba yaggwawo nga bamuwa ku ssimu n'ayogera nawe n'akuterako eddoboozi nga tomanyi na mbeera gy'ayitamu. Mugulengayo ku bintu. Ofune omuntu okuva wabweru nga sina wa famire omugambe genda n'ebintu bino, naye okyalireko maama wange just gweobagambe nti tukoze nga ka surprise, naye nga gwe kikutuwala kwe kulaba omwana we ali atya. Omuntu gw'otuma making sure nti akwata ku bifaananyi eby'omwana we oba abanga yeekubya ku kifaananyi n'abaana bonna mujja okulabira omwana we afaanana atya. Naye mugenda ne muddira obuvunaanyizibwa bwonna ne mubukwasa abantu be mwalekera abaana. Funangayo olunaku ogule ku bintu otume abantu bagende ng'abagenzi okukyala, ojja okumanya omwana wo ddala ali bulungi oba tali bulungi. Mwalaba story eyayita awo, Kadaama yagenda ku kyeyo n'alirayo nno ddala, yaliko omwana wa myezi oba 6, byakayita juzi wano. Mbwe yaleko omwana wa myezi 6 n'amulekera nnyina. Kumbe omwana yafa mu piriyodi eyo nga Kadaama yakatambula ogenda ku kyeyo. Ne batagamba Kadaama sente ebbanga lyonna lyamaze ku kyeyo akola aweereza sente zino zaakulabira mwana, zino za mwana. Ebbanga bwe lyatuuka nti omwana wano aba atandise okusoma, ne bamugamba weereza sente omwana asome. N'atandika okuweereza nga sente za school fees, requirements, buli kimu.
ng'abiweereza. Mbu famire eno ne bagenda ku intaneti ne baggyayo ekifaananyi ne bamanya nti kati omwana lw'engeno okuva wali we yagenda kati omwana aba yenkana bw'ati. Ne baggya ekifaananyi ku social media ne bakisindikira Kadaama ne bamugamba ono ye mwana wo. Bagenda okumugamba nti omwana yafa. Ndowooza nga bategedde nti Kadaama anaatera okukomawo e Uganda. Tebamugamba yafa, bamugamba omwana yafudde. Kadaama oyo oba yali yatoloka n'ottoloka ng'ali mu kitolosi. Jjukira abali mu kitolosi bakubira ddala ebbanga tebaagala kudda waka bemulaba abo. Tebaagala kuddaka. Munnange bamutteerako olukomo lw'essimu bamugamba omwana afudde. Kadaama abika nti omwana yafudde, omwana wange yafudde akaabya amaziga, naye ng'ekifaananyi kye baamuweereza kyatadde ku midiya nti omwana yafudde. Kumbe ekifaananyi kyatadde ku midiya ne nnyini mwana ali ku midiya. N'abamanyi omwana oyo nga bamulaba nga bagamba ono omwana wa gundi, ate gundi yamubika. Mbu nga bakontakitinga gwe bamanyi nannyini mwana omutuufu, nga bagamba omwana wuuno tuli naye ali okke. Kuba omwana oyo naye yali Kadaama nnyini mwana nga yakomawo e Uganda. Nga bagamba omwana nti naye wano ali okke. Bamugamba tulabye bamutaddeyo mbu yafudde. Kumbe ebifaananyi bye bajja eri ku midiya ne babiraga Kadaama ono ti ono ye mwana wo, si yali omwana we. Era nga kiteeberezebwa okuba ti omwana yali yafa dda nga Kadaama yakagenda ku kyeyo ne batamugamba. Ebbanga eryo lyonna baalimalako nga balya ssente za Kadaama. Mulambule abaana, musabire abaana. Musabire abaana bantu bange. Waliwo story nagikolako abangoberera since last year. Nakola ku story eyo nagiteekayo wano. Nga Kadaama yakwata omwana n'amulekera bulaaza we. Bulaaza we n'asaddaaka omwana wa Kadaama. Yamusaddaaka. Abaana bammwe bafudde ne bagamba omwana yafudde naye ng'abantu be bamulekera be bamusaddaase bo bafuna obugagga tebaagala kumanya. Abantu abalina emitima eminafu emiweweevu egyagala ebintu byakagwirawo. Omwana baamusaddaaka. Vidiyo eyita nga balanga Kadaama amanya go gwe gundi omwana we gwe walekera bulaaza wo yamusaddaase ab'oku kyalo. Banoonya Kadaama bamutegeeze ti omwana gwe walekera bulaaza we yamusaddaase. Taata w'omwana yali yafa nga Kadaama yaaliwo wabula ekyennaku balanga maama bamulangira omwana we nti omwana wo yafudde bulaaza we yamusaddaase oba gy'oli nga ne Kadaama yali yafa emyezi oba gy'ali eno emabega nga famire teyamanya nti Kadaama yafa. Kati awo ebifaananyi mu kuyita batandika omunoonyanoonya nga balaba ti Kadaama tavaayo kugamba nti omwana wange. Ne batandika omunoonyaako ne bakontakitinga ku kampani nti omwana bw'ati gwe mwatambuza omwana we gye yamuleka baamusaddaase. Bagenda okukola okunoonyereza bangi nga ne Kadaama yafa. Taata w'omwana yali yafiira mu akisidenti, maama naye n'afiira e Saudi, n'omwana gye baamuleka gye baamusaddaakira. Kale ensejjudde ennaku, ensejjudde ennaku. Ekintu ekyo kyannuma. Taata yafa akisidenti, maama n'asalawo agende ku kyeyo anoonyeze omwana wa Kawogo. Ne maama gye yagenda yafa. Nze ŋŋamba oba Buraton yayagala asooka atte maama amuttireyo eyo gy'ali nga yamusindikira ebintu ne maama n'afa asobole okusaddaaka n'ono omwana nga tewali agamba. Bantu mmwe bannange neebaza buli muzadde yenna oba buli muntu yenna nga gw'olina omwana wa Kadaama ng'omulabiridde bulungi. Weebale nnyo, weebalire ddala, weebale okuba n'omutima ogwo nga bw'olabiridde omwana wa Kadaama. Nsaba Mukama buli ky'oyagala akikuwe. Buli ky'oyagala akikuwe. Kubanga yagamba Mukama wennyini ayogera nti ky'osiga ky'okungula. Bw'osiga obukyayi ojja kungula bukyayi. Bw'osiga obulungi ogenda kungula bulungi. So mwebale nnyo bantu mmwe abalabirira abaana baffe we tutali. Mwebalire ddala nga mbalabidde bulungi nga temulina bigendererwa byonna mabega. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So abalungi byebyo ebiryayo naye musabire abaana Kadaama muve ku zi vidiyo kolo ne ba boyfriend nga tosabidde mwana. Vidiyo kolo nga tonnagigendako sooka sabire omwana.
kubanga ogenda okujjukira okuva ku vidiyo kolo ne boyfriend gwasanga ku internet mukwano ng'obudde bukedde ng'opapa weebatere wano awa osobole okukeera ogenda okole kati nga tonnatandika zi vidiyo kolo zizo sooka osabe kubanga ne ku makya wano ng'oza okukopa katojja kufuna budde kusaba kati bw'onnyuka sooka ofukamireko osabire abaana bw'omala osabira abaana olyoka ogende ku zi vidiyo kolo zizo abaana babalwetiiza ab'obuwala ab'obulenzi gye bali nga babali ebisiyaga you people bakadaama basafalinga ku kyeyo naye njagala okubategeeza nti n'abaana baabwe baliko e Uganda basafalinga abaana b'abakadaama si bonna abamu gye bali nga bali bulungi naye ennamba esinga abaana abo basafalinga bayizawe kantiiseewo bw'oba ng'osaba olwaleero luno sabira abaana Mukama yatugambye tusabire abaana tusabire ne bizinensi bw'oba ng'olina bizinensi any bizinensi gye watandikawo oba oli mugagga oba ka bizinensi wakakatandika message eno mwali gitutye nga nkulu musabe tudde Mukama waali olwaleero bwe kyoyagala kituuke mu bizinensi yo baakuloga bizinensi ne bagisiraanya bizinensi tetambula bakasitoma tobalaba mukwano leero Mukama wayogera n'okolaakola I don't know what is ekintu kino kijjukire kanti ogenda mu vidiyo eno naweereddwa obubaka ekiro ne batugamba tusabire bizinensi zaffe tebaŋŋambye tusabira bizinensi z'abantu wabula baŋŋambye musabire bizinensi zammwe musabire n'abaana the message was very clear era singa baŋŋambye nze nti sabira abaana saalitawanyo kubagamba because I'm an intercessor naye bagambye musabire bizinensi zammwe musabire n'abaana today bw'oba ng'osaba ng'olina bizinensi gye watandikawo osabira bizinensi yo omukono gwa Mukama weeguli era mugambye Mukama wayogedde tusabire bizinensi kyonna oyagala bizinensi yekulaakulane oyagala bizinensi ye amalego ge bagiteekamu zonna bizeemu eddewo nga bwe yali watandika okola naye olwaleero okeera ku makya n'otafuna ekirayani oyagala nakuggalawo abalala otandika butandisi wakakatandika ka bizinensi naye mukwano tomanyi na gy'olaga tomanyi na gy'odda today omukono gwa Mukama weeguli okubanga gutumula bizinensi zaffe gwe gisabire kyeweetaaga kyonna yes n'abaana baŋŋambye bintu bibiri today kyetuba tusabira baana ne bizinensi zaffe kale Mukama bawe nnyo omukisa mwena aleekuumiddeko kuva gye twatandikidde ate mpaka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe mubeere bulungi mweraba